kati omutibe gwajja omuti ba sajja nagamba zokolete Jambia nibayite Jambia bwete Jambia nagikwata bwati nagamba kati nkole ki kuno tekukyalina future yakuleka mu kibira akajege kuwagira kafeki mo ndega mukwate musalide nkoko musale nkoko bwe mala sale nkoko mukasikomu omutwe kugende kugweri busaidi yeri ebisera by'eggandaalo twabiyingidde era nno embeera yaabyo yawukana ku mbeera endala olabira ddala nga ddala kituufu ggandaalo lyennyini awo nno omwana wa Katonda wenviirayo nenkubuuzaako nti wasuze otya wasiibye otya obulamu bugamba ki emirimu gigamba ki webale kutwagala webale tugoberera gwe omulwadde tukusabira omukosefu twongera ddala okukusabira oleme kugwa mu maanyi oleme kuluzinga hope osigale nga essuubi likyali waggulu naawe asuuse webaze Katonda ekyo yakitegeka tekuba kufuba kw'abasawo tekuba kufuba kwo ngenda kujembawo obunyanda tekuba kufuba kwo awalaba Katonda ebyo byonna yabikola abatasobodde kumalako na lutalo lwa kulwanira bulamu era yagera mu kaseera k'okuwummuza bannaffe oba k'okubaziika tuleme katwala nkaseera ka bulijjo wabula tukatwala ng'essomo akaseera bwe kalituuka nga okennyini k'ozikiddemu oyo gwe wakaziika naawe tujja kukuteekayo banange ojja kunteekayo naye waggulu w'ebyo ekibuuzo kiri nti kiki ky'olireko emabega kijjukizo ki ky'olireko emabega memory ki gy'olireko emabega era biki ebiri kwogerwako ng'ogenze oligenda bugenzi n'omala ennaku 2 nga famire ye kujjukira nayo neekwerabira oba oligenda bugenzi n'omalira ddala ebbanga atovudde ku mitima gyaffe ng'omubiri gwe gugenze naye ng'ate amanya n'ebikolwa ebirungi bikyali naffe ekyo nno kikulu Gabinika gye baleko sebo kale muganda wange ogamba otya baba nga tunakola kintu kyonna kansooke ntumire ku bantu bano abantu abazze nga batukuza abantu abazze obutakoowa nga batubeereramu ebbanga nno ddene tugenda myezi ng'esatu kati kituufu ate kikulu nnyo okusiima abantu bayiika buyisi bagaba Gabinika muzze neyanza Sharon Payton mukama akuwa omukisa weebale nnyo Suda yagaye wabula Gabinika ayina emboozi weebale nnyo Suda Faati yagambye bambi I love you Gabinika waliyo nange nkwagala nnyo Faati waliwo Border Africa yagambye kituufu musiraamu Border to Border Africa yagambye kituufu nnyo musiraamu yalina amaanyi nga ente eganye gwe bayita musiraamu amumanyi oyo musiraamu w'amaanyi tomutaka kusaaga ate abantu tujja mubalagako mu maaso awo kati Kasule John nagana naye Gabinika otuyina ku musiraamu Kasule John yagaye Gabinika otuyina ku musiraamu amumanyi simanyi ayinza okuba wamumanyi simanyi kitegeeza nti teyakkiriza bulungi waliwo yaŋŋambye awo naŋŋamba yadde ku TikTok nampeza message n'agamba yenze musiraamu oyo okitegedde ani musiraamu yasitulanga bwati ng'asitula bwati nga kufuuka akolera training ebinywa byonna byekutte n'agamba ssebo yenze kennyini oyo munzigyeko mpola kakati Eliza yagambye support #Gabinika Eliza erinnya libayita abeera Betty Elizabeth Eliza totoliza mu Luganda omuntu oyinza okumunyiriza eyo Elizabeth anti Betty nze bwe ndowooza Elizabeth anti Betty Elizabeth tumanyi edda bagambanga Stefania twaganda tusembeze eno okuva eri edda Eliza nno atugoberedde okuva twatandika buli episode tawumulangako abeerako soka osimayiringemu omubireko tukwagala nnyo toyogera simayiringa omubuubireko akaba honorable
Ismail yo nga tegenda kulya kalulu. Bane tubagala. Waliyo Mariam Natukunda. Mariam Natukunda mnaye bale kubeerako. Yagaye mnaye Anko Gabinika naseka. Yagaye ne Anko Gabinika. Tukweyanze ege Mariam mukwano bale kubaako. Kati Fati Mulungi muwubireko. Fati Mulungi muwubireko buubizi. Honorable to be Fati Mulungi. Ani Fati Mulungi agero kwa Honorable to be mukazi wa ayo. Anti muwadde olumukisa. Muwadde kitenkanika. Weewaawo. Ngera bawo bunyanda. Kakati. Evelyn ebambi abaako. Eve naye abaako. Ajja tamisinga. Bebamukuba Nantameggwa. Abeerako tamisinga. Yaŋŋambye Saamu nga oli muto nnyo. Towulirangako bayunzi ba kisiikirize babayunga bulijjo nga babayunga bulijjo nga toli nabo bangi nnyo wamma Gabinika nze ndiwamu naawe kasoke njimaliyo wamma nze we nabuuliza emyaka gyo kuba bingi jjajja nze teyabinyumiza naye ekyokuyiga nkimanyi. Ndowooza kirungi nnyo ekyokuyunga nkimanyi si ekyokuyiga ekyokuyunga nkimanyi kije kiri kirungi nnyo kuba kati even yatambula n'okumanya. Oyo emyaka emeka? Emyaka si mingi naye ngena gibagamba bena abayimbi teboogera myaka tofaayo abayimbi teboogera myaka oba lwaki ebyafayo walanyinya bingi. Shamimu Ntambi naye abeerako. Shamimu abeerako nnyo sooka omutumireko munaye Shamimu webale nnyo kubeerako. Tukwagala nnyo gwe tumanya tukwagala nnyo ate okubeerawo okwo naffe kitwongera essanyu ne twongera okukola ki. Shamimu nja mukola ne ka surprise nyamulaga musiraamu ekifaananyi kya musiraamu yakimulaga amulabeko sajja yakuba entengwala n'agiteeka ku ttaka. Kimulage wano wennyini weno show David n'akiteekayo. Abantu omanya abantu eyakusindikidde ekifaananyi yagambye atya sooka abantu abaddiremu yaŋŋambye nti owaayi obadde tokiyina naye kankikuteereko kirabire eddala omusajja mubalagire eddala abasajja bayinza okuwooza nti byakiyaaye. Naye kasaba omusajja mukulu omusajja akuze nabagamba yekolanga ono yakola ebyafaayo yakola ebyafaayo ntomita wakusaaga ono musiraamu bentenda ati netuula ku ttaka enda gwe ntogimanyi. Anga free Christmas nakayana tokasobola nakayana David ajja kiyisaayo ojja singa ku simu yange David talina simu ajja funa kati yagenda n'afuna esimu talina simu eyo ewaka. David ku simu nagenda okugikebera nga David byakolera ku simu nawunga ng'akwata bato banne bonna n'abatandika obbasomesa nembaninga essimu ku foundation era tewali akkirizibwa kuba na simu ekituufu mpozi katooki abaana abo oluusi kati kati bwolina abaana bangi nawunga gwe gamba nti nawunga gwe manya kye nasanga ku simu David nga yakulembera generali Anga free Christmas campaign mwana wa Katonda twegatteko leka Anga free Christmas campaign twegatteko mwana wa Katonda abaana 205 n'okusoba bave ku nguudo kasikemunga ogundi kasikemu konako oyinawo ku namba zaffe zezesimu katuteereko abaana b'oku nguudo bangi bafa olw'enjala leka ku Christmas eno tujagulize wamu nabo kiseera kyakwagala iganda lyefaana lyokka leka tutuukirize ekyo Katonda waffe Mukama waffe kyeyayisa mwana we n'akireeta ku nsi kwagala. Bannaye gwe oyina kakiro ka sukaali oyina katungulu oyina kanyaanya buli kimu ky'oyina osobola okuyita ku namba yaffe eyo n'okituteerako ne tusobola okutegeka olunaku olwo mu Charity Foundation. Tusuubira abaana 205 n'okusoba nga tutaddeko bantu bakulu kati bwe tugattako abantu abakulu tuyinza n'okuyingira ebina kuba famire yaffe nene nnyo ekitenkanika. So gwaina nobo ina kasawo ka muchere kasawo ka sukaali kasawo ka soya buugi bw'okumakya obwo ina Katonda agenda kikubalira yimirira naffe tukole record era ogende mu bitabo by'eggulu nti naawe ku lunaku olwo wayimirira
weewaawo nalabye walwaziza okulwala kyo kyafuuka kya bulijjo kyantiisanga nnyo nga nakatandika obuweereza Bwalabongo Kyate Foundation naye kati namanyiira era nsaba busabi Mukama nkwatireko ne twongera n'okugamba abantu batuwe ku bulimu bw'okusiiga ebifaananyi batugekoko ku busawo abaana bwe balwala ate akasente ako ketukwata okusasula bills z'eddwaliro okusasula renti okubajjanjaba n'okubabudaabuda tekikoma kujja baana ku nguudo tekikomaawo wabula waliwo n'ebigenderako ng'omwana abeera ewaka bw'aba ne bali bwe baba so otwanguyiza omulimu ogwo bw'oyimirira naffe ng'oyitidde ddala mu kutulaga ekikolwa ekituufu waliwo abagamba nti bannange Labongo Mukama akuwa omukisa nange bwe naafuna ssente nja kuyamba tekiriko ssente ddi lw'olizifuna akatono k'oba nako k'otandika nako tewali akaka ne lwa siringi 10 osobola okulutandika nalwo okuyamba osobola okutandika nalwo okuyamba ng'ogula bukabalagala oba buswiti nga buli ku makya ng'ogula buswiti bwa 10 n'obuwa ku bwana ku kyalo essanyu eryo era ojja kulanga ebintu bigguka yes saddaaka esinga okuyamba ly'eddogo erisinga n'okwagala bw'oba oyagala ologa omuntu mwagale muyambe simple kimala bw'oba oyagala ologa ebyenfuna byo biyiike gwe yagala yamba simple yebaleko se kale muganda damu weyanjule neyanjulira bannayuganda abaleeyo abandaba amannya agange nze Gabinika Sekyewa Ronald Gabinika Gabinika ebyo erikola ssente kati gali gaffe agewaffe eri mu kyalo ewadde Sekyewa Ronald tukozese Gabinika kuba kati kikirungi nnyo okubabuzaabuza bannayuganda ate kiba kirungi nnyo okubeera ng'obaddiŋŋana ekibo kye banaakwata ne banywerera ku ekyo naye ate si kibi okwogera gy'okola ki gy'osibuka gy'ova ensulo ensibuko obuva kati bwe twogera ku nsibuko tujuyiseeko kati then tujja n'ekino naffe kye twatonda weewaawo kakati David abaana soka bajjawo tukole kale mugende waka ngenda kujamba we gwe mwana Katonda ali eyo tutandise Gabinika oyisiridde okulimba abantu abantu bonna bagamba nti kati Labongo twali tukwesiga naye kuva watandika okuleeta Gabinika obwesigwa bugenda buggwaawo kabiri alasa tubulira muzeeyi nti omusiraamu yakubanga entengwala entenga tekubika kati ne bagamba nti ate yasoka kutulimba kuwa binyeebwa omukyala w'ebinyeebwa yaloga ekyalo kiramba n'akiroga ne kifa Gabinika lwaki alimba Gabinika kuba wano omukyala w'ebinyeebwa yaliyo omukyala w'ebinyeebwa yaliyo omukyala w'ebinyeebwa yaliyo omukyala yanyiga abantu nabanyumiza lwakuba nti ekizibu kye tusanga onyumya ebintu bino yabamu oluusi baba tebatambula nnyo nakumanya sijja kugamba nti baba tebamanyi manyi okumanya n'okutambula n'okumanya byanjawulo bw'otambula n'okumanya oba ogoberera ekadde oba wejjukanya kati ffe bwe tunyumyako tuyinza okuba nga twakulira mu mitufu twabonabonaabona kati gwe kolabanga okubonaabona ate kwendi mu banyumiza abamu ne baseka kati ate baseka naye ate ennyumya bya nnaku oba nze mbinyumiza mbigiteekamu gundi nyumyemuko nga nkaaba kati nyumya ebintu ebyaddala ebituufu naye ate mu butuufu bwabyo balina kubiwakana ate baba wakana mwana wa Katonda oli akugambye nti Katonda yanzaala lwaki owakana gweyagala omuzaala omukyala w'ebinyeebwa yali ayambala atya ku kyalo omukyala w'ebinyeebwa yayambalanga gomesi kadi ozimanyi yalina essaba ewaka teyalina naye nga kyegambye nti abantu bedda abantu omuntu yabeerangawo mu bbanga otolaba nk'omuntu agaba eddagala omuntu n'agaba eddagala najja n'agamba jangu mwana wange bambi nakwata ojja kuterera genda mubbye ogenda okululira nti musajja esebo yateredde tekikwetaagisa kugenda mukwano yanyumiza nti yalina taata we nga omusota bwe guluma abantu ku kyalo baddira essaati ye ne baginnyika mu mazzi ne bawa omuntu amazzi ago ge bannyiseemu essaati ye n'aganywa n'awona omusota anti kati omusota ogwo ogulaba omusota egyo bwe giba girwana essaati yabangamu eddagala eyo emisota egyo bwegisanga bw'olisanganga emisota nga girwana jamu bujja saati funa bugagga
anti essaati eyo bw'ogikwata bw'oti n'ogijjamu n'ogikuba ku misota egyo naye olina okukakasa nti emisinde ogyewulira kuba ne gukukwatako kabaate bw'okuba ku musota ng'ogikwata essaati bw'ogikuba ku musota ng'ogikwata emisota gw'ogikubako bw'oti n'odduka ojja kudda buzzi era oddawo ebbirira bw'oti ng'olinga nawo oluvu tegiriwo ng'ojjawo essaati kati buli wootwala n'amazzi g'okamula genda weebake oyo ng'akusasula izze genda ng'oyakusasula eddagala wamaze oddifuna lyeri eddagala ly'emisota wamaze oddifuna ate ndi mulogo kwati kyegambye kutambula na kumanya gwokireese nenkikunnyonnyola lwaki saati ebyogerwa kuno kati byagabinika si byaffe ffenna lwaki nti gwokireese nekugamba lwaki saati eyo nkunnyonnyodde kati saati bw'okwata essaati eyo n'ogikwata emisota nga gibadde giri mu kulwana gyetema obusago giba girinnye n'ogikwata n'ogibikkako n'odduka n'ovaawo osooka n'ovaawokko si kubeera awo mbweze ziyise mu lugo eziyizigwa maaso sitegera kyongamba zigabini bw'osanga emisota nga girwana ogibikkako essaati kiki ekibaawo essaati eba ne weeba mpale gwe kyosobodde tujja kugamba saati lwansonga tujja kweyambula kati essaati eyo eddagala eryo lwero olugoye lweyakamulanga nti bw'okwata olugoye n'oddamu n'olujja n'omuntu n'aluma omusota n'okwata n'oluwooza mu mazzi n'omuwa n'anywa amazzi ago muganda wange lira eddagala abalala bakozesa black stone siganye naye kyenkubuuza gabinika olwa black stone kyekola ne bagiteekako n'enywamu n'egweri kati saati eyo wogisanga girwana singa gwebasa wagutambula byago obula nga giri mu kulwana n'ogikwata n'obikka olugoye n'okasukako olugoye n'olubikka tosobola semberawo kati n'ogibikkako n'odduka kati simanyi sayansi ali omunego ky'oba omanya lyeri eddagala kuva dda era olugoye nga bakwata amanezi okamula n'onywa kikopo n'ovaawo erekera ku makya yaddagira nga abuuka bubuusi ate obugagga buvaaba ate kati obusiba si bugagga gw'ojjanjabira bwereere oba onajjanjabira bwereere ezo ssente omusota gukulumye gw'olaba ofuna bufunyika gundi mu ddwaliro ne bakugati omusota gukulumye bunkenke anti obusagwa budduka bagamba sibako nga bwayiseeyiseemu dda ng'ozimba gata ngonogo koogweri bulinnya ku mutwe etandika kuwuuna ng'omusota kati nga tosasula musajja akuwadde mazzi ago omusota gukuluma ofa owunanga musota tumanyi nti obusagwa budduka paka ku mutwe osobola okwebaka naye aba ayitiragira nga bwe gukola ngagala naye kubojja kaakati omukyalo oyo yaliyo mukyala yayambalanga gomesi mukyala mukulu kyane bamubira ebinyi bakwata ne batematema bamugamba nti omukyalo oyo agira aleeta ebintu bamwekengedde ku kyalo bakuta olusuku batemyetemye olusuku lw'omukazi tugende empola omukyalo oyo yali asaba ku sande ng'agenda ku kyaki n'asaba omukyala ayinza okuba yali asaba kubanga wanje abasaba tugende empola kiki kyeyakola abantu tebagamba yaleeta ebintu ku kyalo kiki yakola nekiyitirira ku bantu bagamba nti omukyalo ono katumutemera ebintu kuba tebava mu bbanga era okumugamba nti ono atuyitiddeko kiki kyeyakola awo bamwekengera ng'abantu banakwekengera ne bagamba oli afudde nono afudde akayooyo abasse twali nyo kyeyakola bamwekengera mu kumwekengera ate abantu bo bagamba bwe basonza olugalo wabaawo ekikola ki ekiriwo kibaawo kati bamwekengera omukyala bamuteeka ku bunkenke omukyala yegayiridde omukyala akubye enduulu omukyala agenze bakyeyamaani mukyala agenze police mubimalire eyo kyemani agamba kyemani wagenzeyo nti nagenzeyo kyemani agamba mumutige mukalige ne kyemani yamuvaamu kyemani namuvaamu ate kyemani tiyafanga ali omuddo kyemani nakugamba yatambula nayita mu faamu nagenda nga awuunanga nti bwagulya kyeyamani agenda otambula okuva wano nawali nagwa mu luzzi lw'ekyampisi teyaddamu yayita ku bantu nga bagenda bamubuuza kiki kyemubadde ki ng'agenda awo njakimukola nga byayogera kale ono kaso ngenda kujja amagulire obunyanda kasobe tukole kumanye ekyatuukawo omukazi ate no kyemani yamuga naawe weegasse ku muge naawe weegasse ku bali
ojja kuba kyakulabirako. Kati omukyala we yamala okuloga abantu buli eyali ebinyeebwa ng'akunkumukanga bamugyayo mukomera nakuma okukyala. Abantu baafa. Buli eyakunkumukanga buli eyali ku kinyeebwa baafa. Kati bamugyayo mu kkomera n'akomawo ku kyalo bayavaawo ku bufi. Omukyala ng'amaze okutta abantu b'oku kyalo. Yakomawo ku kyalo. Gwate walina obujulizi nti yabasse. Olaba ebyo balopa ku poliisi nti onandoze. Waliwo gututeeko ku poliisi ogw'omusango. Nti gundi andoze afande musibe. Uwa. Poliisi tekolagana na ddogo era yewe ejja bwete ejja n'emmundu yayo n'egisunuza mu ssabo emisinde. Bangamba nti amayembe gatya essabo. Mbiro gadduka gakubagana. Noba lwaki? Bakola makole. Walabika amayembe ge basingawo ku kyalo. Walabika amayembe ge basinze ku kyalo. Ge basinze ku kyalo? Amayembe bagasindika. Walabika galabikako. Ono ffe gambi mu kyalo ewaffe omukyala yasuulanga bitabo abantu ne bafa, abaana ne bafa ne baggwawo. Yasuulanga biki? Ebitabo ne peeni. Yasuulanga ebitabo ne peeni. Ebitabo ne peeni yaddira abantu banika okulanga ku kizindaalo. Bannange mugire, bannange temuddamu kulonda bitabo na peeni bye musanze, bannange. Fano musajja mitanga kigudde kwani. Yalina radio machita radio banana. Radio banana. Banana erienvu. Radio banana nenga ya mumwa. Se lede kigudde kwani bannange temuddamu kulonda bitabo ebitabo mubiveeko ne peeni emusanga n'engatto munnange waliwo agenda ayisaamu. Omukyala ng'agenda ayisaamu asuula bitabo abantu baakutuka. Nonze peeni bannange peeni mpya bannange kitabo kipya mwanange takikozesa monogoko gwe ebitabo byafuuka ebitabo. Kigendererwa kyali ki? Bwezanya n'abantu ebitabo peeni ebitabo emikebe gyemitule seeti anti bye byanguwa okulonda sente. Abantu bana sosiyete bagamba tomulonda sente olw'omusanze masanganza zireke nadda ku peeni nagaa nedda kanjigula emikebe kampasi biki peeni labba gw'otambula bwoti nagala lino bannange ekitabo omwana asokikozesa omwana otambula na bali abantu baakutuka. Ekigendererwa kye kyali ki? Omukazi alabika alina byogambya nti amayembe ganyamu abantu omusaayi. Abantu baakutuka mukwomu yali agabula mayembe. Alabika yali agabulanga bintu bye. Kati kyenkugambye ku mukazi oli gwe bawakana oyo omukazi kati kyemani yafa omukazi alina mu kkomera kituufu wanga ng'ali mu kkomera era gye yasinziireyo kyamani agenda awunnuuna paka muluzi. Twali eyo ne basindikira omuntu amayembe ekabawo eyo. Okimanyi nti amayembe gajja gavuga piki nga yevuga yokka ng'owulira piki zizinze kyalo. Kakati piki n'olyanga era abantu bazivaako bapaakinga n'olyanga abantu bazisirika nga n'amataalo galaba mu bumondi. Amayembe gaako anti gasobola okujja ne gakonkona n'oluggi ne gamala okonkona ne gagamba omutiitiizi. Amayembe gaakubo anti gakangakanga anti bamuwasa embaga bamwanjula kadevu kwe gali nemboko omuntu agira pati olaba ku kisenge naye omanyi bakibagenda kifaalu embooko ekifaalu bajja ekigambo baho omusajja akuba kifaalu embooko emu mugongo ne guyulika. Omukyala bamwanjula omusajja n'atwala ebintu mu lumbe mugundi mu kwanjula yatwala ebintu mu kwanjula munne ng'ate omukyala bwayitawo sandemu ng'ate anoba ng'omusajja gyagamba ne bampa ebintu byange ng'omukazi agamba nti ze sizaayo bintu bankase bukase. Kakati omusajja ngaddayo kwe kusindika amayembe gaakuba omukyala embooko. Lwaki wanoba menobyanobya mumpe ebintu byange mumpe ebintu tebabizaayo saagoberera bulungi ali nnyingi toyinza kwebaka amayembe gaakuba omukazi tosobola. Ffe twalina omusajja abasajja gye bali musajja bamitanga Natoli omumanyi Father Natoli oli Natoli
yabeeranga mu kyalo oba Natoli yasibo Natoli yalina embuzi 100,000 ne buli mbuzi nga ina omugo gwayo. David tuyambe kawo ku baana. Yalina embuzi 10,000 buli mbuzi nga ina omugo gwayo. Tasobya era bagamba bitanga ensumbu ye bitanga nga tasumimisinga musimayembe omuggo bwatakutte bitanga ngazuulira ngasikama omuggo bwati gwasikamu tamisinga mbwa ogwabitanga gwa bitanga emiggo 10,000 sokoleke bayisitegedde bali mayoga amagina emiggo gye basibako embuzi emboko akaganda sitiiki ng'omusajja alina embuzi 200,000 naye nga buli mbuzi erina omuggo gwayo gwagikubisa era nga geba nagamba vayo nga embuzi zimuwulira ate yatagenda bulungi nasikamu omuggo bwati tawandiikako naye yakwatanga bukwasi bwati nasikamu omuggo nagikuba nasikamu omulala nga gwabitanga guba gwabitanga ogwagundi guba gwagundi buli mbuzi nga erina omuggo gwayo gwetakyabanga ki omanye emboko 200,000 ziteeka wano bega nga yakulaga kyali kigenderwa kikisamu guno gukuba eno yandifunye omuggo gumu nga gukuba nve naye yagira nga bita ku bwaba nga mbisinzemu nga gulonda gujja buli omu yagituuma erinnya abasajja gye bali kati ate oyo omulaba oyo kati oyo waliwo omusajja bamwitanga Kyeyune Sakazi yali musajja muzibu nnyo Kyeyune Sakazi bamwitanga Kyeyune Mbalangu yali asamba omupiira Hussein Mbalangu oli Kyeyune Mbalangu yali musajja muzibu nnyo Kyeyune nga bwakukwatako Kyeyune nga tamusinga Kyeyune yabbaaba katola abawana bafere mu yubwano bano bafere kibo wesiga boganda omusajja watabba mufere sina gwe manyi toyina kati oyo yali teacher anti yaferanga okuva ku ngatto paka ku kibanja wano wona tubuuseewo okuva ku ngatto kibanja bano wona tubibuuse byonna byomanyi motoka piki paka ku kibanja kuba ettaka lirisembayo oli yanzibyeko ettaka lyange kati awo n'okuva wano ku ngatto gy'olinnyako paka wali wosembera n'ogana enjambewo n'akataka ono ng'omusajja mufere amuyitani Kyeyune Mbalangu ngoso omusinga Kyeyune bibali batandikawo obufere nga yali wadde bano bakabayigira kwabo anti Kyeyune yaddiranga obufere buli ku level ndala Kyeyune nga ye muntu ajja n'akuferako ekibanja kati Kyeyune yakwatanga n'akuweresa embuzi olugisa mu kiraalo kyo Kyeyune ajja atwala kiraalo kiramba yali mulogo newe mugenda mu kooti yawa tosa musinga bwati yawoza nnyo yawoza nnyo Kyeyune Kyeyune gwe yatwala ekiralo ky'omusajja mu minti 5 nenguli yamugamba mpirikayana kangekayana na olwakateeka mu bwati bebebe ne katonyamu ekiralo bakitwala ekiralo ente 50 buli ente milioni 2 oba tosiranye ndamu okunya kata yazitwala atya Kyeyune yali yeeyita Kyeyune yali musajja muzibu nnyo tomuyita mmere ng'atandika atya ne ku luno yatwala omuti gwa semuliiki omuti bakayanira omuti gwennyini guno nga onagamba omuti gwali munene nnyo nga osobola okutemamu embaawo nga mpiti kiti kino ebyasookawo bino bite binene nnyo nga kiwagatidde kiti salamu embaawo ne zikola ziti Kyeyune n'agamba omuti gwange guli mu kibanja ky'oli naye agamba gwani levo kwe yali bagenze mu buli kooti nga omusango baguzza wani wa Kyeyune omuti gwa Kyeyune bannanga omutimba ne mukirabya ddagalizo gulu kibanja tukiraba naye gwa Kyeyune ozanyisa Kyeyune ggu yali mulogo kakati omulogo waggulu w'omumanyi wabali abamanyi Kyeyune bagenze mu Kyeyune asingiddeyo semuliiki yayimira mu kooti n'agamba
amazima ga Katonda kyeyuna obonyabonyezza ekyalo naye kyeyuna endayira amazima ga Katonda mmanya ga kitange nga nkaaba nnyabo yafa kyeyuna embonyabonyezza kyeyuna ogenda kulaba kyeyuna abaana abo abalamuzi mugira omuti gwange kyeyuna n'atwala omuti abalamuzi abaloga kyeyune nadda bwati nakwata mashini kyeyune olwasisa omuntu mashini ku muti we do kyeyune teyasula kyeyune olwasisa omuntu bwati mashini yali agyesalira kyeyune nafuuka roboti yagira bugiza nazikira mashini yesigala ng'ewuuma mafuta ne gaggwamu bagenda okujjanga mashini mafuta gaweddemu kyeyune agikutte kyeyune ng'olemeddeko kyeyune nga yakaze dda muzannya n'abasajja Semuliki yali mulogo Semuliki taata wa Natoli yalina embuzi z'emigundi Semuliki yali taata wa Natoli yalina embuzi ebibiri nga buli mbuzi erina omugo gwayo Semuliki amanyi yali agajja waati Semuliki yali muzibu nera bano berijjanga mutuni yabwana nse wangajjanga akatoki abyeriyo yerero yali benze wangajjanga nenga noli buli koti etukayo nkugambi n'ekiri omupoloti yo pagama nayo janjalo byonna bisimba byange nemugenda mu koti egambirawo ebijanjalo byani ndagani gamachi biri mu kibanja kyo byono tubiwadde ono bane byono go twala mebibanja bituvire nganingi yali sadabala muzi saka namugamba kale Semuliki mama yafiira ku muti nga agusala kati ogamba oti anti oweebinyeebwa omuwakanira kyali semba bulego kimanyi abasusanga ebinyeebwa ebibisi bwe balisusa ebinyeebwa ebibisi bakala ne bafa buli yalya ku kinyeebwa ate yatwala naawo yagamba amatooke twali buzibu ente bazitamye tewali buzibu ebinyeebwa byange buli yakomba ku binyeebwa yafiira awo kati gwogamba otya nga ne kyamani w'ekyalo yafa awunnuuna muruzi agenda awunnuuna ng'empuuna malungu era n'omuto bwe yazaawa atyo naye goza musajja abijjawo abantu bazibu fe waliyo omuti gwali mu kyalo nerika naawe nimba mumanyi omuti gwali mu kyalo fe twagenda okuzaalibwa ngaomuti bazadde baffe bazaalibwa weeguli omuti nga gumaze emyaka ekitono ennyo bali bano abagwogera kuba jjajja wange gwaliwo ne jjajja wange yagusanga okuba mukulu kwajjange yafaala emyaka ndoza nga 8 ku 9 infakiti 9 kati emyaka 9 gattaka tebagusangawo gyemyaka nga 10 plus n'omusobi abasajja nga babayita basajja nga bagamba ffe basalamala basazi bambaawo abeesiga wali tajja kukwata mashini n'ekaaba yasala ejagundi ogunti eki bwanvu walinga mivule yasala ogwo tagulebe yamunjuba musajja nga ajja nga bamuleeta yasala omuti mashini nga zikutuka bukutusi olujege gwali gukuze gwagaana ate omuti guganda gwosaaga kugembe yasala omuti mashini bezikutuka natuuka n'agamba naye bannange naayita mashini endala eri nga bannaye nga bajjeesiga lujegere eno simanyi namba mmeka bazita namba yateekako mashini bwati mashini akajege ne kabukako kamusala ensingo olujegere lwa mashini lwabukako ne lumusala ensingo akajege kuwagira kabukako kafeke nagweri abantu bonna bali awo balaba kwa waliwo abantu bana nanyini muti abo mugusale banne mugusala omuti mukutia tujje mukumbaawo tweyina ffe tweyiye munene yagwe omuti gwafiirako abantu nga 6 nga bafa bwe bati 6 awo ne bafa omulala omusajja ataafa era kugezezagezezzaako yali mulema nomekyatuka ku mulema bayita abasajja ne babagamba mujje bannanga omuti guganye sajja babajja kooki ne bajja ku muti ne bakwata kiriza kusale bakutamaire wansi bagira nga wansi ogulumu ekiwongoli gulinga mpuku
ne baguyingiramu ne bakola ne bagana kiriza bakusale banne mubadde muwede gunte peso muguzanyira bambi mugukiriza kiriza bamala kuleta balogo ne bakwata omusajja omulala niko okwogera ng'omuntu gwe kiri nnyo bwekintu kunnyo ku ntwe mukwate musalire enkoko musale enkoko bwe mala osala enkoko mukasuka omutwe gugende kugweri busaidi yeeri nga tewali kikola kimu kokolonyeko naye muti gwe bagamba muwanvu naye nga bagala oba ofuna zomba oba omuti omutwe kugenda omutwe gw'enkoko dde tokona tewali kona de kakoola mama agala kumusala omutwe bakukasuka emirundi eno obanga bibiri kyogukonye kakola ne bayita ofono sajja mitango ofono ono yafa ofono so oyo bayita kasajja kayitanga ofono kalinga muvule mukono gwa moto kabana ofono ofono ne gutonyayo ne gukiza ne bagusala naye bali bagusala gwa omusajja yayoganaga ne guyina okugendayo nekyo kugendayo nakyo tikali baluza byakusaaga bagubaze gusigaddeko kanobe kati kalinya kagalo kaliba wekati empewo weguti tebakuteeka mu miguwa kuguwa direction gye gulaga ebyo byonna kugambye babikola nga wa kati gusigadde katintigi wekati guli kudobe kugira guti gujja bana gujjano mugusika gujjano kati omusajja oyo yali wajjukira bamala okutusula omugundi naye oyo omusajja oyo yali agusala oyo omusajja mulema oyo sawa zino gyali kati bwe gujja bwe guti guba gujja adduka emisinde bwati bano bonna badduse kati gumufunza abadde adduka ati akyuka badalabe adduka kyenyuma bwati adduka kyenyuma mulema mulamwawo adduka kyenyuma agenda adduka bwati ne gujja kati bambi yendoza nga atayiminze ndi gujja kukomaawo kumbe guba n'amasanso omuti bagujja laba bwagira imabega wali ejjinja ligenda kutega ejjinja limutega n'agwa kati bwe lyamutega lyali bwe liti n'asuuza amagulu ne gasigala ku jjinja waggulu gati ng'ejjinja liri wansi ne gasigala waggulu bwe gati kati omuti bwe gwajja omuti ba ne gubyatalaza nyabo enduulu efuuse enduulu alajanya obulumi bumutta kifuuse kiribaliba mukazi wamugamba bebi bannange bebi tufudde bebereza mukyala wo yakusaasira baze mwami bebi byakajja baze enduulu erayiza kati tukwata amagumba omusajja wanki yakola baba nejjambiya nga zisala sajja nagamba zokoleta ejjambiya nebayita ejjambiya bwayita ejjambiya nagikwata bwati nagamba kati nkole ki kuno tekukyalina future yakuleka mu kibira waali njamu baleeterako yakuleka mu kibira mama Mafio ogamba otya mukwano kulamusiza nnyo webale kutulaba webale kubeerako ate webale kutwagala naffe tukwagala nnyo mukwano mama Jackie mirembe oli otye munnange webale kutulaba munnange ffe tuli basanyufu okubanga ate nno twali tunabasoosa wali naye tewali buzibu bajja kusiima tubatumiridde wano kuba wadde speed gyonvuga asijja kugisobola enjagala soke tukakkanemukko tuddemu tuzimbe butoga binika bonda bakama mpita kabuzi oli muntu oli omuti gwamukuba n'aleeta ejjambiya nagwesalako naga tekuyina kiddako kufudde nedda basobola okuteekamu nedda baba nejjambiya nga zisala anti gambe kino kyali eno kino kirene kiriba kiri muli kyekiri kuno nagamba kati okudda mukubonabona tukuyina future n'abasajja bedda abo baali bava musajja baba anyiga mukazi waali awo bebi tokusala baze tokusala baze tunakuyiya ofuke kadduwanne nedda kankuvujjeko sinyaga tugende bamutwalira omuti ne gugenda n'ebyagwo
kyengezaako kugamba nti ensi abantu bagireke. Omukazi w'ebinyeebwa yatta abantu nga tabakutteeko. Ebinyeebwa byafuuka ebinyeebwa. Gutulaba nk'omuntu ali ekino kimwogerera mu lubuto. Ndomo. Erumu mani ku radio oba ali radio ki? Edda. Kakati ntuddawo. Omusajja yaba ne tonywera kachayi mu kutu. Ate kati sikati kawutamu naye nsobedde. Singa kasise. Onywa kazi nayo kawutanga kako. Kakasike. Kakasike. Zitwandeeteddeko. Ate nze sinywa sukaali. Ate nze nywa sukaali. Mbali ku radio. Omuntu akuba essimu nti alo. Wanji muje baleko bale kuweereza. Ndiye kale namwe bale kuweereza ate tuli eno ntebe. Nti kyekifa entebe. Nti omusajja yabbye essimu, bwe yabbye essimu kakati emuyimbira mu lubuto. Buli bagikubako ringtone y'essimu evugira mu lubuto ng'eyimba kamiliyoni basiima ogenze. Ati ke kaalimu. Mu lubuto bagenda okubba essimu ke kaalimu. Kale ka turu. Kino kyafaayo. Singa bakirikodinga. Omusajja ali ku radio ku. Oteekako bw'oti n'olikodinga. Nga oluyimba luli mu lubuto. Nti kati ffenna tuli eno tusobeddwa naye lwe bakuba essimu. Oluyimba luyimbira mu lubuto lwa kamiliyoni basiima ogenze. Gye kiri kisobokera ddala. Oli ebinyeebwa by'omukazi ebinyeebwa birabika okwogerera mu lubuto. Mwandidde. Sakodde ku muti awo. Omuti abantu 6 gwabatta. Abantu gwatta 6 ne gulemaza. Nakati mulema. Ate ye waali. Ali luddawa. Yajja ne ku kibuga ali kuno ayina yeekolera mirimu gye avugana boda. N'okugulukumu. Bamuteekako kuno okulala. Boda. Avuga boda waali avuga boda musajja. Naye lumu nsaba Mukama atwe ku mafuta. Gabenika tuddeyo ko kukyalo eyo. Tukoleko episodes nganya. Bidalo yaŋŋambye nti mekaniki oyo tasobola temusobola kwegattagatta ne mukkira ku kyalo ne mukwata abasajja live abantu babalabako. Mukama atwe amafuta. Mugenda baziika sobi naho ne mulako kwatawo. Ne muleta ba musiraamu. Ne muleta abantu bayite bamutagubya je bali. Mbaziwa Bukunda. Bali bagenda kunnimba. Badde nkuteze tulabe. Ate waffe osobola kubeera bino. Oyogera we kyali ekirala. Byali waffe. David. Tujja genda lumu. Sebo director programs ziteekebwe. Director no mura. Director David. David soko ko David. Kwa abantu akatwogera erinnya soko sembere yoko. Bayinza okugamba nti David soko tulaawo. Director David yo. Wiki ewedde ali ku kibonerezo kya butaagala kunaaba. Anti director mvuka muto bambi. Kakati baba abantu badde bamanya bali nti director baka bafuna abasajja bino byamaanyi byembuto. Namugamba ate director abantu bamanyi oli wa muwendo. Obatera interviews. 16. Sabo David. Mu abantu abali eyo director ono yatema videos zemulaba n'azitegeka. Era so omusala wali ngataddeko earphones atema. Yabanga sebo mugondi musama myaka 16. Myaka 16. Baba kuyigiriza abaana. Omusajja ono wavaawo okujja ku foundation Street. Kati oli mu pitch. Nze mu 7. P7. Babadde wakumeka. 24 abaana. Asomi. Twagendeyo ku street. Nandakawo yasulanga ku Fido Didaawo nanga nasulanga nga byasulanga nabo bali awo bakyebase bo tebavangayo. So kitegeeza ki mwana wa Katonda ali eyo nti okukyusa obulamu kikakata kuffe enkyukakyuka y'obulamu buli bwoterwanako osigalirayo. Bagamba bate bansobola kumulaba. Twabasanga beebase nga teyabakiriza na kumulaba. Basajja bakulu. Bali basajja bakulu oli yali yeebase mu muzigo gwo muwava. Nyaganga 20. Abakyali ku street. Ogw'obukutiya yesonsesemu yeebase. So kitegeeza ki mwana wa Katonda ali eyo nti bw'ogaana okutandika banno batandika
nobalabako nga baachivinga nga si natandika. So kiri kimu kyokka escaping route eryemu yakutandika nti ebirala byonna bikusanga otandise. Singa David yava ku street, singa tamanyi kwata bifaananyi bino, singa tabyeditinga, ate era singa ate nga bikola bwasoma. Ate mwana Katonda ali eyo kali ka campaign kafaako okuza abaana ku ssomero, buli bwoyimirira abaana nga bano obawo obulamu obupya. Ntwala omukisa guno okwebaza abo bonna abali bannyinaffe, baganda baffe, bakulu baffe abatoola kyonna kye bayina ne batubeererawo, kubanga ekyamazima abaana bano basoma. Naye oli abaja avudde nga tatumanyi nnyo, takumanyi nnyo, nagezaako okugira kyonna kyasobola, kubanga abaana abo basoma. Nsimanyi nangeri gy'obikola. Katonda yabikola. Katonda affe munene. So ze bwe neebaliza yenna ali eyo, manyi oyina abakuyambako katono ako, wadde eddibedde ne gwali etisse. Nze ndi ngano, nze ndi kagaati, bobe ngano. Maki kitegeeza engano weetaba tewaba kagaati. So saagala nnyo nze eva ngamba abantu nze tebantunuulira, batunulire nnyo eyo engano ekola akagaati kano kebalaba ne batya. Abantu bano abavaayo n'aleeta ekitabo, n'aleeta penso, n'aleeta peeni, be bakola buli kimu. Nze nkola nga payipo okugatta abaana bano ku bantu bali, naye ate abantu bali singa bakaluba emitima teba bakitambula. So mwana Katonda ali eyo gwe atukwatiddeko omwaka mulamba ne tusoma ensigo yo gyotodde eyensi, ekimu ekikumi kyo kyotodde ekyensi tekifudde ettogge. David wuuno yakwata ebifaananyi bino bamuyita gwani erinnya lya Director King David. Director King David wuuno wamuzza mu ssomero, bwe yava ku street nadda ku ssomero obulamu bwaterera, nakafuna kaana kato kati kawanvuye, tugenda kumpi twenkana na buwanvu. Naye David gambye wiiki ewedde namukutte omusango, ate toyagala kunaaba. Lwaki director toyagala kunaaba? Ate nga oyina batoobo abakulabirako gye yava. Nawo tewaali wangu, naye si butayagala kunaaba. Kuba kyemmanyi abantu abali eyo, agambye waliyo banne be mwalekayo, n'abali eyo ojja genda obbatuuka nga bagamba ekyokunaaba, ayinza n'okukukyawa, akubaka kwawa kati omulimu gw'oliko gw'amaanyi nnyo okulaba ng'omufuula wanga obafuula, kuba bangi bafuula abantu kati bali 46. Kati bafuula tali omu, bangi. Naye olina kugenda omu ku omu nga buli omu omugamba kye kuba emitwe gikola tegifugatta, tegifaanagana kyenkanyi. So si kyangu, nze bisobola okunnemerera. Nanke nnyini olina gy'onzigye. Katonda alina gy'anzigye, okiraba. Kuba nange emirimu gyange gye nkola mbadde mu bikebe ebbanga lyonna, naye kati natandiseewo akantu era ng'onnyambibwako ggwe. Katonda ayita mu bantu, ayita mu bantu omukutu. Osobola obbiŋŋamba n'embigaana. Kituufu. Ne bwe mbikkiriza kitegeeza amafuta go gakuwadde gadde mangi okunzikirizisa. So si kyangu. David, sooka otumire ku bantu obeebaze okutuweerera ne bato bonna, abaana 2 namu omu primary, abaana 7, katusigadde abaana 6. Jjuuko yamaze S6. Amina. Mukulu wange Jjuuko yamaze S6. Atusuubire ku university atuuka. Agenda mu villa. Kujikubira kapiira. 7 badde babbola tebasigadde 6. Kati 21 kati bali 22. Tuyinza okweza n'24. Waliwo Ashrafu, waliwo Sharifu, waliwo Anosika, gundi Ishamu naye agenda tandika. Bonna abasinga. Kati mbadde nsaba okwola abantu batukwatireko. Anange amanya n'eddoboozi nze nabimanya David aka Director King David. Sooka okwebaza bonna abazze batukwatirako kuva we twatandika Lulyeri ebiseera ebyo 2023 we twatandika okusoma. Twebaza bonna abazze batukwatirako. Mukama abawe omukisa, abongere we mujja ajuzeewo. Mukama abawe omukisa, ate nnyongerera ddala okukoowoola kubanga tukyalina abaana abalala ab'okuteeka mu ssomero. Gwalinayo kyonna, we kiba kitabo, we kiba ki, byonna
tusaba Mukama kakukutteko ku mutima newe kiba nusu 10 kiyamba omuntu banga waliwo mu Bible ewagamba mpuno Katonda ablessinga oyo awaddeyo okuva ku ntobo y'omutima gwe okusinga oyo awaddeyo okweraga tinze nnyina oba nze nkola ki naye oyo awaddeyo okuva ku ntobo y'empumpaddeyo lino kino kyennyina nusu 10 kyennyina nusu 100 awaddeyo omutwalo mpugwe mbadde nsigazaamu naye kanguweeyo Mukama amublessinga kinene so n'olwekyo nnyongerera ddala okukoowoola nebaza Mama Samarise Kabemba azatukwatirako Mama Matthew bonna sisobola kubamalayo naye kubanga we natandika obbasonasona mpola sijja bamalayo naye nambebaza bonna ate nnyongerera ddala okukoowoola nammwe mwenna batanatwegattako mutwegatteko campaign ejja bajumbire Hunger Free Christmas campaign ya Christmas kwennyini naye bwoba oyinayo akatunda bwoba oyinayo ngoye bwoba oyinayo kyonna kyoba oyina kyonna oba osazeewo kulutuyuwamu ffenna n'ogamba kanzije celebrating n'abaana Christmas ojja n'obeerawo birthdays zonna kyonna ky'osobodde tukyaniriza weewaawo kakati mwana wa Katonda ali eyo abaana nga bano babaawo lwa kisaakyo ogambye gwe King David nabimanya David aka Director King David aka kategeeza ki as known as David daifu kamera Mayina kinsanze nnyo akacaayi vitamin sanyu ojimanyi vitamin sanyu omanyi gabinika twetaaga bannayuganda okwongera okutusabirako kituufu speed gye tuliko yayiriiri kulwatuna n'ensi yange mweraba